Eno ye wake up call mu program etuli omukeeze. Okulabula kwa Amerika kuno ogamba tekuyinza okubanga kulimu embeera ey'omuzinzi eyeesigamiddwako. Bajja balabula ebbanga ddene bazze balabula balina bye balabula. Kati kuno okulabula baba balabudde era balabulako ne bagamba mulimu abajja batega bbomu era ne wabaawo ezaaliwo. Nti era twalabye poliisi yaffe yavuddeyo negamba abantu beewale nnyo ebifo eby'olukale obaolyawo babeere beegendereza naye bw'oyita mu kibuga ebyokwerinda bino birowoozeddwako. Balabudde nga bagamba batya? Bali wa Amerika yagambye yasindikidde abantu abawangaalira wano obubaka nti mwerinde nti mbeere beegendereza wayinza okubeerawo embeera etali nnungi mu bitundu ebitali bimu. Poliisi yaffe yasinzidde negamba bannansi babeere beegendereza. Naye simanyi biki ebiteereddwawo. Luli baatulabula era embeera nejja. Kaakati bateeseteese batya? Oyita mu kibuga abantu bakyalimu. Ojjukira bomu yakubwa nga bali gurugogo bali mu mupiira neyo yagwawo kumpi ne CPS naye nga baali balabula waliwo abaali balabula. Kaakati ku nsonga eno bwe baba balabudde enteekateeka ya poliisi yo eri etya? Tunoonye omwogezi wa poliisi Afande Lusoke atubuulire ku zino ensonga. Yes, hello. Afande Lusoke gye baleko ssebo. Kale mama nawe gye bale. Kale ssebo no Mumbeja Frida ku Pale FM ne Kasekende. Yes, Mumbeja. Muje bale emirimu. Kale naye muje bale. Kale ssebo. Kakati afande. Twalabako okulabula obaolyawo kwe mwalabulamu bannansi. Oluvannyuma lwa Amerika okuvaayo neerabula bannansi baayo abawangaalira mu Uganda. Obaolyawo abawuliza ba Pale FM bandyagadde okumanya enteekateeka y'okukuuma bannansi obaolyawo mu njege nga zino ejjadde olw'ensonga nti tulaba nnyo ab'ebyokwerinda oba poliisi evaayo nnyo nga waliwo okulabula okukoleddwa. Mwenga ab'ebyokwerinda muvaayo ddi okubanga bannansi mubeeramu n'embeera ey'okubalungamya mu kwerinda kwabwe? Kati nga ttiimu zaffe nga zituukirira abantu ogenda ku ground ojja kusanga nga tuyina engeri gye twogeramu n'abantu CLOs baffe batambula boogera naye ate n'ekirala ne intelligence yaffe ekola. Tuyita wansi tuyina abantu be tuyitamu ne tutuukirira naye ekyamazima kyo is that ttiimu zaffe ziri kukola. Tugezaako nnyo kubanga nga bwe twayogera luli tetutwala threats usually lightly. Naye ote ekirala kye tutagala kukola kwe kukanga abantu okuyitawo ne tuyitiriza n'osanga nti abantu ate mubakanze kubanga omanyi statements ezimu oluusi zita ebyobulambuzi ne zita ebya bizinesi ng'ate waliwo engeri gye musobola okukikwatamu ne mutenoona. Exactly. Era bw'ogenda n'olaba kati bus parks, bw'ogenda mu taxi parks olabawo okwo ku njawulo. Tubadde twogere n'abapoliisi baffe bagezeko nnyo n'okwengeginga bannannyini malls, ebivulu byo mukimanyi tuteekamuko ku maanyi. Kati toyinza kumala gakola kivulu nga security tekijumbidde n'ekiwa guidance n'ebirala n'obukuumi. Awo era bwe mbadde ngenda okubuuliza nti we tulaba obaolyawo embeera y'ekibuga ekukikuŋŋaanya nnyo abantu
mu ntambule waliwo n'omujjuzo ogumu gwe tuyita omujjuzo maybe by default nga waliwo ebifo ebimu historically ng'obimanyi bibeera n'omujjuzo gwabyo ebikuuba ebyo ekibuga kyo kibeeramuko era still ng'ekibuga kyonna kibeeramuko ku mujjuzo naye engeri y'okuprotectinga abantu ya mitendera mingi. Ogenze n'ogamba nti oba oliawo pakisi zirowoozeddwako mu nteekateeka eno naye tulaba bannaffe oba oliawo abavuga nga bakozesa enguudo ezitali zimu abantu balonde bo bayinza kuba nga balowoozeddwako batya mu nteekateeka eno. Era mulimu okusoomozebwa kungi era kyova olaba mu statement yaffe twali tusaba nnyo nti omuntu wa bulijjo alina okuteekamu amaanyi mangi otuyamba katulanga mu bifo ng'ebyo tetubaayo. Era ndowooza bwaligambidde nti maybe those are some of the areas mwe tulinamuko okusoomozebwa naye at least kye bataasizaako kyekyo. Mu nteekateeka eno Munnayuganda ayinza okwebuuza ettukiziddwa nnyo oba ekwatiddwa nnyo n'amaanyi mu kibuga Kampala, ebitundu bya ggwanga ebitali bimu byo birowoozeddwako bitya? Era nga poliisi bwe mumanyi nti eri buli wamu tugeze at least message etuuse buli wamu through our units regions zaffe zonna 29 eziri mu Uganda eno yonna enjiri eyo baadde bagitambuza. Tetutudde tugezezaako of course kati ngaffe abakulu abali ku kitongole ekikulu wano ku headquarters twogedde n'abasirikale baffe. Then nabo balina ba CLOs, balina ba DPCs, balina ne ba officers abalala bonna abagezezaako nnyo okutambuza enjiri ya security abagitwala wansi paka ku ground. Okay, ate bannansi nga bannayuganda nga tuvudde ku abo abakangakanga oba abatiisa oba kale ababyogera nga bituufu, bannansi bo obukuumi nga bulinga obugenda butimawa olw'ensonga twalabye omuwala gwe basisinkanye mu kinaabiro gwe basse nga n'ensonga oba oliawo teyamanyiddwa. Abannansi bo obukuumi bwabwe lwaki bulegayeemuko? Siyinza gamba nti buba buleganye oba kuleganyamuuko naye incidents zibaawo. Wabaawo ebiseera bw'osanga nti abantu batuusibwako obuzibu. Kati nze nja kuwa experience yange nti ng'omuntu abadde mu operations za police buli kunoonyereza ojja kusanga nti buli musango buli madda osanga guliko ensonga zaayo nga bw'ozigoberera. Kye twaliise special causes olusi so toyinza byonna kubiteeka mu category emu. Mu country muyinza okubeera ne madda 6 naye nga zonna ensonga za njawulo. Baali balwana omukyala n'omukazi oli n'osanga nga ekyabaviirako okulwana ttaka abalala n'osanga nga ekyabaviira okiraba kwegamba ensonga eba emabega w'omusango yekuwa ekifaananyi ekituufu nti oba kintu mukibalemeredde oba kirimu obuzibuzibu. Kati nga for example bw'osanga madda nga yava ku kakuubagano wakati w'omukyala n'omwami olusi ojja genda osange nti nga ggwe ng'omupoliisi obadde toyina bw'osobola kukola ki kuziyiza madda evudde mu njawukana y'abantu abasula mu kisenge kyekimu. Kyebajagala okulaga nti buli case mu luzungu tukiyita case by case basis. Mu mbeera eno ng'oba oliawo tugamba nti abayizi bakyali mu luwummula mu mbeera eno eri mu ggwanga oba oliawo ey'obweraliikirivu bo abazadde bayinza kuba nga bagumiziddwa batya emitima nti abaana bwe banatuukira okudda ku ssomero ebyokwerinda byabwe bijja kuba talatiivu. Of course abazadde bo twagala nnyo okwogera nabo ku ekyo ekintu tubagamba nti one security y'abaana of course amasomero tulina programs
tutera okubeera nazo nga twengeginga bannannyini masomero bw'oba twogera ku security ey'oku masomero era bwe munaayogerako ne ba officers baffe kati nga Kampala Metropolitan bayinza okubaawa obujulizi bungi where there are engagements nosanga poliisi eri in constant engagements ne bannannyini masomero babeera nazo security of course nanyini somero kimukakatako okumakinga sure nti esomero liriko security why esomero business esomero business sira lwaki ogenda n'oleeta abaana b'abantu notaboganizingira bukuumi tweyanziza nnyo Your wake up call mu programu etuli omukeeze.